omukugulukungu noho omukugulukungu noho eggulire okunoonyereza n'emboozi enkambwe omukugulukungu noho waka kuwaka atugoberera bunnawoli webale nnyo webale ddala yenza omukugulukungu noho tuzateera n'enteekateeka eza extra coverage zetugenda maaso n'okuleka nti boolyawo tubeera nazo wonna wosinzira ogenda maaso n'okuleka nti otugoberera okukosa okwetoola ensi yonna ku YouTube kuno ku TikTok ne ku Facebook webale nnyo webale ddala kalulu ka Kawempe ey'Amambuka Kawempe North Constituency ne gyebuli eno kabadde kakyagenze maaso n'okulabika nti kalemera ku mimwa gy'Abannayuganda munnakibiina ekya National Unity Platform Council munnamateeka omutendeke Erias Luyimbazi Nalukoola yagenze maaso n'okulabika nti akalulu kano ak'Ekawempe yakawangulidde waggulu nnyo newankubadde nti twategedde nti wabaddewo nteekateeka oboolyawo eziwerako ezabadde zikoleddwa okulabika nti kakwatibwamu kakati bakozesa ennyo emitimbagano bw'oba ogenze maaso n'okulabika nti otunuulira emitimbagano ebyaddala ogenda maaso n'okuba nti okkiriza nti omuntu asinga okutwendinga akaseera kano ye mubaka omujja ow'ekitundu ekya Kawempe ey'Amambuka Erias Luyimbazi Nalukoola. At least everywhere you go ku TikTok buli wobikkula buli woscrollinga olaba Erias Luyimbazi Nalukoola. bw'oba tulabye Erias Luyimbazi Nalukoola waakiri ogenda maaso n'okuba nti olaba amawulire gano nga gagenda maaso n'okulabika nti gawandiika ku bannamawulire abaakobiddwa. Bannamawulire ku mulundi guno e Kawempe baakoze amawulire amalala gogenda maaso n'okulabika nti otunuulira era n'olengera kyekibiina ekya NRM ekivuddeyo obukoosa akawungeezi akayise ne bategeeza nti tebakkiriza n'ebyo ebyavudde mu kalulu k'e Kawempe tebatuwulidde bagenda mu kkooti oba nedda ne bagamba nti mwabaddemu a lot of irregularities mu kalulu kano akatambudde mu kitundu eky'e Kawempe ey'Amambuka ne tulindirira ekiri final okuva mu kibiina obukoosa ekiri mu buyinza ekya NRM. Bagenda batya atuliza bagenda kikola batya bagenda mu kkooti bati bagende byonna weetuli tujja kuleka nti tubikubuulira n'ekirala ekigenda maaso n'okulabika nti oboolyawo kyogerewako ennyo akaseera kano oluvannyuma obukoosero olw'akalulu ak'e Kawempe ekimu ku ebyo bigenda maaso n'okulabika nti bikyatambula byogerebwako nnyo okamala ye security okuba nti baleese kumpi buli kika eky'ebyokulwanyisa kyenkana nga tulinga abali eggoma munda mu ggwanga eriyitibwa erya Congo oba kale mu kibuga Bukavu oba kale katugambe nti ng'embeera yabadde e Kawempe osobola ogigeraageranya n'embeera etambula wali mu ddwaniro munda mu ggwanga erya Ukraine oba kale mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza. Ekifaananyi eky'oluwannanda olw'e Gaza bwe kifaanana wakati mu tanka ez'amagye aga Isirayiri ezisiba ku street ekifaananyi eky'ekibuga Goma M23 ng'erambula ekitundu ekyo kyeyawamba okulaba nga tekidda mu mikono gya gavumenti. Ekifaananyi ekyo kyakiikiriddwa bulungi nnyo e Kawempe era nga wabadde oyinza okulowooza nti kitundu kipya kiwambiddwa gavumenti empya egezaako okukisa kiwalinga mu ngeri emu oba endala nga si bwe gwabadde kabadde kalulu gavumenti eri mu buyinza ng'egezaako ampuliriza okulabika nti eyagala okweddiza ekitundu ekyo ekya Kawempe ey'Amambuka newankubadde nga tekyasobose. Naawe kaakati nkuleetedde obukodyo 10 buwulirize bulungi otegeere ekibiina ekya National Unity Platform kya deployinze obukodyo 10 okulemesa NRM ekibiina ekiri mu buyinza okubabbako oba okunyagulula akalulu k'e Kawempe nti okusinziira ku NUP bagamba nti enteekateeka zabaddewo nga za muggundu ddala. Ekibiina ekya NRM kigende maaso n'okulabika nti kikwatamu kakwate. NUP egamba nti babadde bakimanyi bulungi nti NRM akalulu teyina era nga babadde balina ekkobaane eddene ddala ogenda maaso n'okulabika nti akalulu waakiri banyaga kanyage nga tebatidde nti abantu b'e Kawempe basiraamu abali mwezi omutukuvu ogw'Aramanzaani n'olwekyo okubba kibi nnyo naddala nga tuli mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo wabula nti bono tebaatidde babadde bamaliridde okabba nga n'abamu ku babadde bagenda okukozesebwa okabba nga basiraamu ab'e Kawempe era nga n'abamu babadde bagenda okukabbira nga musiraamu. Kaakati wulira NRM yabadde emaze okudeployinga obukodyo ngenda kukubuulira obukodyo 10 engeri 10 NUP yasobodde okutebukamu ekibiina kya NRM ne baba nga akalulu baakakuumye okutuuka lwe bafunye weeni. NRM egamba
nti wabadde okusooka okudeployinga ba RDC ngenda kuzza ku bukodi bwa NUP kansooke nkuwe okusinza ku NUP egamba nti bakitegedde nti bino wammanga byakoleddwa baba Kalulu of course zino allegations okitegedde zitwale nti allegations NUP yegamba naye awamu ina ne ku bujulizi kale ekibiina kya NUP kirumiriza nti wabaddewo ekkobaano okubba akalulu k'e Kawempe NRM ng'egenda maaso n'okuba nti yita mu ba RDCs abaka ba gavumenti mu disitulikiti eziwerako ba deputy RDC balabiddwa akatuliriza mu kitundu eky'e Kawempe era jjukira nti intelligence yabwe yabayambye okumanya amaka agamu mu kitundu eky'ennammere wabadde bakubye enkambi nga NRM egamba nti kama mbaya abantu b'e Kawempe basalewo batya ffe twagala Nambi Farida era kwe kuleeta atuliriza ba RDC abawerako be bakwatidde mu kitundu eky'ennammere engumi etereevuge bannamawulire bakuwe LOP ne Secretary General w'ekibiina kya NUP bamale baveeyo nga navuga essimu fungize abasajja nga batabuse kati bagamba nti bano ba RDCs baleeteddwa of course ogezaako kwabika nti akalulu bakatekinga over mu ngeri emu oba endala bamakinga sure nti bakatwala era kigamba okuba nti abawerako babadde deployed of course nga bawereddwa omusimbi okulaba nga baleeta win oba nkyafu kwenkana ki order yabadde nti ba RDCs muli deployed muleete win mu mbeera yonna NUP n'ekitegeera nti kabadde kakodyo bakozese ba RDCs bajje bafunire ekibiina kyabwe win mu ngeri emu oba endala kabadde kakodyo NUP n'ekagwamu kakati ekirala security nti yabadde naye emanyiiko ku kigenda mu maaso okudeployinga security agencies zonna ku mulundi guno abajja ati nga tebalina mu uniform naye nti already babadde deployed mu bitundu eby'e Kawempe ogezaako okulaba nga bafuna win mu ngeri esoboka yonna oba etasoboka mu bubi oba mu bulungi bafune win mpuliriza bulungi ku kya security kigambibwa okuba nti abakulu basazeewo baleete mamba ne baleeta ennyonyi mu bbanga eza poliisi obedda zeetawula amasasi gabaddewo nga bagayina mu bungi abajja ati nga bayambuddwa uniform eri ebadde emanyiddwa poliisi nga kweri ku ground UPDF nga kweri ku ground ensonga lwaki nkugambye nga ntandika nti ekyabadde Kawempe nga kikiikirira bulungi n'omanya embeera eri mu kibuga ekiyitibwa Goma ng'embeera eringa yakwetegekera bayeekera singa eba gavumenti nga yeefuga oba ng'embeera eringa abayeekera bawambye ekitundu nga bagezaako okukisa kiwalinga kakati nti bino byagenze maaso n'okabika nti byabadde bigendereddwamu okukanga bannakawempe obutajja mu big numbers kubanga bakitegedde nti singa bajja mu big numbers akalulu kanaabeera kazibu ka kukyusa ekawempe ngeri y'abalonzi emitwalo 19 n'ekitundu nga baagala babeere batono ddala babadde bakimanyi bulungi nti abalonzi bane emitwalo 19 n'ekitundu abasinga ku bo baludda luvuganya era nga bagenda kulonda Erias Luyembazi Nalukoola kakati nti okuleeta security agencies zino kwabadde gezaako atuliriza kwabadde gezaako okulaba nga bakendeeza ku numbers bamala okukendeeza ku numbers kitegeeza nti babeera balina oluwenda okubbira candidate waabwe akalulu mu ngeri emu oba endala bayagadde okukendeeza ku numbers nga beeyambisa security omuntu alabe mamba omuntu alengere ennyonyi abadde ateekateeka okugenda mu kalulu abiveeko era nga kino partially nti kyagenze maaso n'okabika nti kyakoze kubanga lo turn up erabiddwako mu kalulu ebadde ekyaludde okulabwako ku balonzi abeewandiisa okulonda e Kawempe ebitundu 14 byokka ku buli 100 be balonze NUP egamba nti ako kaabadde kakodyo ekirala nti gye baatuulayo nga bapulaninga okuleeta win ekibiina kya NRM mu ngeri yonna gye bapulaninga bafune win oba mbi oba nnungi nakino bakipulaninga bannamawulire bano bagenda kutulabisa mu making sure nti mubasabula bave ku scene kakati sooke tukole ebyaffe nga tewali atukuba ku mukono kino kyabadde successful okuba bannamawulire okubajjirawo ddala bwemumala obubajjawo kitegeeza nti tusobola okukola bitwagala kukyusa bubokisi n'ebirala bannamawulire bakubiddwa zagenza okuwera ssaawa 8 ng'ebyaddala munnamawulire ali e Kawempe yeekweka bwekwesi kubanga abasajja babadde batabuse
kakati okusinga ku nsonda ezesigika zigamba nti lino lyabadde kkobaane tusooke tubakube tujjewo kamera oluvannyuma tukole bye twagala nga baagala kuleeta wiini eya kandidati wa NRM mu ngeri emu oba endala mu bulungi oba mu bubi basajja bapulaninga ekirala bayagadde okukozesa security mu kaseera akavanyuma okufuna original DR form nti security bobeera buzibye butandise okwongeera babaze mufunye DR forms entuufu zinabazivudde ku polling stations eziwerako mu making sure nti DR forms ezo muzifune ziri original olwono kibasobozese candidate waabwe okumutwalira DR form eri ku tally center nga nkyamu mu pulaani eno mwabaddemu n'okusamba obululu bugende maaso n'okulabika nti oba oliawo buyiika nga tebubaliddwa ekirala wabaddemu okukozesa omusimbi omuyitirivu ennyo in fact ekisinga okuba nti kyabadde mu kalulu kano security ey'amaanyi ddala mu mbeera ey'okukanga n'okuteesa n'okulemesa abantu okulonda ekirala okugezaako okukozesa ssente empitirivu ennyo NRM yagadde efune win ng'ekozesezza ssente empitirivu ennyo of course ne security ba agent abawerako bagenze maaso n'okulabika nti bawereddwa omusimbi abantu abawerako bawereddwa ssente ng'omulimu gwabwe gwa kukyankalanya kalulu olwo security efune weeyingirirawo bikyankalane bimu ku ebyo twasobodde okutegeera ku sayidi eyo kati ensonga ensinza okundeeta njagadde kukubuulira NRM njagadde kukubuulira ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ekyo kyakoze naye NUP yabadde n'obukodyo bwe tutunuulidde 10 bwe ngenda okukubuulira obukodyo 10 engeri NUP gye yagenze maaso n'okulabika nti yakoze ekisoboka kyonna okulemesa NRM okufuna win oba okubabba akalulu obukodyo 10 oba NUP bwe yakozesezza kankuwa akasooka akakodyo akasooka NUP bwe baatuula nga bapulaningira kawempe ey'amambuka bakitegeera nti it was going to happen and so planned accordingly. NUP yakitegeera nti gye tugenda ekibiina kya NRM tekirina buwagizi naye ne bakitegeerako nti mu ngeri yonna baagala okuteekawo statement nti Kampala bakyali b'amaanyi n'olwekyo bagenda kukola ekisoboka kyonna ekiri mu busobozi bwabwe bamaking sure nti bafuna win oba nkyafu etya oba kubatwala mu kooti baliwoza n'emyezi gigyo mitono tunaagenda okwegulugula okwekyusa bwe tuti nga ate tuli mu kalulu ka 2026 kati NRM bapulaninga nti okusinza ku NUP bakimanya nti kigenda kubeera bwe kityo ako kakodyo namba emu buli wogenda mu bbato ng'omanyi pulaani y'omulabewo ekwanguyira kati akakodyo namba emu NUP ke yeesigamyeko nti they knew it was going to happen and so planned accordingly. NUP yeetegeka etya kakodyo namba emu kaali kakumanya ne bakitegeera kakati akakodyo namba 2 NUP yagenda maaso n'okulabika nti yateekawo intelligence yaayo era abakulu mu kibiina ekya NRM nakati bakyagenda maaso n'okuba nti beebuuza NUP yagwete mu lukulu lw'aba RDC okubba obululu NUP yateekawo intelligence unity yaayo mu kalulu k'ekawempe okumanya ekibadde kigenda maaso bapulaninga ki bakira NRM okubba akalulu kano nti kyagizibwalidde okwenkana oba ekyenkanidde awo akalulu nti kabadde kangi okusooka babadde basuubidde nti kagenda kubeera kangi kati NRM ng'egezaako okusala empenda bakakwatemu batikinga obululu banaafuna engeri gye banaabuyibwa mu bubokisi nga NUP eraba bweti nga balina intelligence ku ground aba NUP nga tebakkiriza muntu yenna kukola kikolwa kiyinza kuvaako kubba kalulu era intelligence yaabwe eno yagenze maaso n'okulabika nti yalaze nti ekola bwe baatuuse mu maka agamu mu kitundu ekyennammere bamale bagwe ku kibinja ky'aba RDC bannamagye ne bakanyama babadde baleeteddwa okuteekenga obululu NRM na buli kati ekyagenda maaso n'okulabika nti yeebuuza nti NUP yakozesezza intelligence ki ne bamanya nti wabadde okugolola obululu ennammere ekituufu kiri nti ekyabadde ennammere zabadde pulaani za kubba kalulu NUP yabiguddemu
babadde balina intelligence yaabwe era nga bategedde ku kiyinza okgenda maaso n'okulabika nti oba oli awo kiddako. Kaakati nakino twakitegedde nti oluvannyuma lw'okubagwamu wano ennammere NUP nga yeeyambisa intelligence yaayo bamaze okubakuba emiggo bakomawo ku kitebe aba NUP with their intelligence unit ezabadde ku ground e Kawempe bwe babadde bakoze press conference okuloopa bye babadde balabye ennammere NUP. Awo wennyini mu press conference ne bategeeza nti tutegedde akaseera kano bamaze okushifutinga okuva ennammere kati bagenda ku summit view e Kololo gye bagenda okupangira buli kimu kubanga bategedde nti intelligence ya NUP ekula ekyenkanidde awo mu Kawempe. Kaakati nga balina okugenda maaso n'okukyusa enfo nti abasajja bano ba RDC ne bakwata ekkubo okugenda ku summit e Kololo bakagattira eyo. Kaakati kigamba okuba nti mu kalulu kali akanene ak'omukulembeze eggwanga ku summit eyo e Kololo kimu ku bitundu gye basinga okukolera mbyone. Kaakati era bano ne beewuunya nti oluvannyuma lw'okuva ennammere boolekera ekitundu ekirala still NUP yasobodde yabadde n'obusobozi okukitegeera nti kaakati bashifutinze bava ennammere bagenda e Kololo. Akalulu kaazitoye nga intelligence y'ekibiina ekya NUP ekola ekyenkanidde awo nga temanyi iso temanyi semayi temanyi saidi. NUP yabadde ne intelligence kati kabadde kakodyo nti badeployinze intelligence units zaabwe mu magezi ne ziba nga zabakoledde okulabika nti balemesa olukwe lwonna. Buli motoka yabadde erabwako nga teriko nnamba nga bagikuba ebifaananyi bwe babiweereza kwegamba nti babamazeeko emirembe. Okitegeera omuntu yenna akola ekibi okimanyi nti taba takikolera mu lwatu kati buli lw'omuteeka mu light oba omumazeeko emirembe. NUP ne intelligence yaayo balina engeri gye balemesezza akalulu kano okukwatibwamu. Katugende maaso. Akakodyo namba 3 NUP yategedde nti wagenda kubeerawo okukwatibwa okuba agenti nti security ejja kuteekawo embeera kati etandika okukwata abaana bano babadde badeployinze okukuuma akalulu ka Nalukoola. NUP bwe yategedde kino yakoze massive deployment ne badeployinga ba agenti nga bangi. Kabadde kakodyo ka NUP badeployinze ba agenti nga bangi nga wali ku polling station ogenda olabawo ba agenti 3 kumbe abaliwo basuba mu 20 bafuuto soja batabadde mu uniform babadeployinze inti mmwe 20 abali abalinga abalonzi naye nga muli ba agenti temweraga tebali mu uniform. Kaakati nga bano omulimu gwabwe gwabadde gwakulabirira bano abagenda maaso n'okuleka nti bali wali ku table ba ku mmeeza oba wali kumpi ne ballot papers. Kati nga balinawo ebibinja ebyabadde bigenda maaso n'okwetegereza ebigenda maaso singa wabeerawo okwata agent omu nga list abalala weebali nga bamanyi ekyokukola ekiddako. Okitegeera kati kibakoze badeployinze bangi bwe mulaba nga waliwo ekibaddewo muteekinge over mudduse DR4 n'ebirala. Okitegeera kaakati yabadde massive deployment of polling agents nayo yabaddewo. NUP nkubuulira obukodyo bwe bakozesezza okulemesa NRM okubba akalulu ak'Ekawempe newankubadde yabadde emaliridde. Kaakati akakodyo namba 4 NUP yakitegedde nti akalulu bakabbira ku DR4 bwe mumala okulonda ku polling station ne mumanya nti Nalukoola afunye 3 oli afunye 2 kati bano akakodyo kaabwe bategeka nti bagenda bajja ku DR4 ezo bafune DR4 enfu zibabeera batwala ku tally center zino bazibajjeko. Kati DR4 eyo ke kabeera akalulu. NUP yamekinze sure lwokuba nti yabadde n'abantu bangi bya deployinze yamekinze sure nti bagenda maaso n'okuleka nti bafuna DR4 zino mu budde ne bategeka ne transport oba ne bategeka ne bodaboda ezabadde steady nti bwe mumaliriza akalulu nga DR4 ze muzifunye omwana alina kubulawo obubuzi abuukire bodaboda adduke. Okitegeera abuukire bodaboda adduke ne DR4 eyo. Ekirala kye baakoze already
bana abaana ab'ekibiina kya NUP nga batidde ebyabadde binza okuddako DRA forms zino mbagambye nti bazikuumye jelasire kubanga babadde bakimanyi nti ako ke kalulu. Kakati obedda buli DRA form emalirizibwa nga bagikuba ebifaananyi nga babiweereza eri abakulu mu kibiina kya NUP era byabadde bisembera bwa Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba ku buli polling station nga tebannaba nagamba nti bazitwale ku tali ssente Makerere nga balina okuzikuba ebifaananyi ne bibeera wayadi eri abakulu abakwatibwako ensonga in fact ne Principal yennyini. Era obedda mulaba Kyagulanyi nga yasembayo okulabika nti atweetinga oba nga asharinga DRA form kyabadde kigenderere nti nibo baana abeera bazibajjeeko olwedde tuzirina tuzisharinze. Obedde ebiragibwa nga biraga nti Nalukulu olwedde ali mu lead nga kizibu nnyo akalulu kano kakyusa kubanga babadde bamaze okukaanika ku social media nti owaffe akulembedde bwati ne bwati ne bwati. Kakati okuuma DRA form ago ezo n'okuzisharinga kabadde kakodyo Nuupu ke yaleese nga bagezaako okulemesa omuntu yenna okuzikyusa oba okuzibba. Bazikuumye bazisharinze. Akakodyo namba 5 kaakano ekibiina kya NUP kyategedde nti akalulu kano kalimu omusimbi muyitirivu nnyo n'olwekyo babadde bakimanyi nti abaana baabwe oba bafuutu soldiers bagenda kubawa ssente nga tekinnaba kutegereka oba babawadde akasente akawera. Abaana bano baba briefinze ku bulungi bwa wiini ya NUP ne babasomesa ne babateekamu omutima ogulizisitinga ssente kubanga bakitegedde nti NRM ejja kukozesa ssente eba compromising awo wennyini ku polling stations. NUP abaana yayogedde nabo ne bagamba nti bambi mwebereremu mubeere ba kibuli temubeera tempted temubeera compromised. Abaana bawulidde kakati kyonna kye babataddemu teri amanyi teri polling agent yaguliddwa kyabadde kizibu nnyo nga wakambwe naye nga gwokambwe ali alina ssente enteekateeka zabaddewo NRM ng'erina byeyawadde ssente babadde bayitaayita mu baana. Abaana ba Nuupu bano ba polling agency baganye ssente. Kakati kigamu okuba nti Nuupu wakati mu kubalonda abaana bano bayogera nabo ne bagamba nti ssente weeziri naye temugeza ne mukkiriza. Kati naawo tetunnamanya Nuupu yabasuubiza ki okuba nti baganye okugulibwa ku polling stations eziwerako. Kabadde kakodyo namba 5 nyweza polling agent waffe making sure nti tagulibwa. Akakodyo akalala kabadde bwe kati bakitegedde nti ba polling agent bano be baliko akalulu n'olwekyo nga balina okumakinga sure nti babeerawo ebbanga lyonna nga tewali aseguse. Bw'oba osuzuzza omubbi mu nnyumba tosobola kwebaka. Bakitegedde nti akalulu ke balimu kalimu omubbi ayagala okukanyaga obunyazi. Kye baakoze ne bamakinga sure nti ttiimu yaabwe eyo tevaawo. Nuupu yateeseteese ttiimu eyabadde egenda nga egaba emmere oba n'okuwa amazzi n'ebirala ebikozesebwa ba polling agent bano baleme okufuna ekibataataaganya okuvaawo nti ate mbadde ngenze eggula ku mazzi simanye enjala ennuma abo bataasiibye. Kati Nuupu yamakinze sure nti erina ttiimu olwedde eyabadde egaba emmere eyabadde egaba amazzi eri ba polling agent bano okumakinga sure nti wali aseguka. Ttiimu eyabaddewo era nga bagiteeseteese bulungi nnyo kumakinga sure nti bagezaako okukuuma akalulu k'omusajja kubanga we mugezaako okukolera ensobi omu n'avaawo oba mwembi ne muvaawo ne wasigalawo omwayinza obutasobola basajja. Kati makinga sure nti tebavaawo okuva lwe baatuuse ku makya ssaawa 12 mu makinga sure nti babaawo nga waliwo ttiimu eyabadde ino balabirira giyite ttiimu ya welfare bagiteeseteese bulungi. NUP nkubuulira obukodyo 10 obusi 6. Oho kakati akakodyo namba 7 ku Tally Center gye babadde bagenda okubalira akalulu. Ttiimu ya National Unity Platform eya EC ekulembera Masi Walukamba ne banne babadde deployed ku Tally Center kubanga bano bavunaanyizibwa ku byokulonda mu NUP. Kitegeeza nti n'okubala akalulu babadde bakamanyi bulungi. Kakati mu kuba deployinga ku Tally Center nga bagezaako okumakinga sure nti ebyo byennyini bibaleetedde ku DRA forms babadde bafunye bye bituufu ebigenda maaso n'okuba nti bibalibwa. Terigezaako kulabika nti oba oli awo okwata mu kalulu. DRA form ebeere yeeyo. Ttiimu eno yabadde ina okumakinga sure nti oli byagenda maaso n'okuba nti asoma. Akulira yabadde akulira akakiiko k'ebyokulonda oba yabadde returning officer Makabayi Henry mu making sure mwaba isi mutuwabule where necessary. Abasajja bano tebagezaako okuteekamu akalulu akalala konna mu making sure nti numbers batusomera
zigenda maaso n'okuba nti zikwatagana na bino bye tulina. Kati isi tiimu ya NUP yabaddewo ku Tally Center nga balina okumakinga sure abamu ku members babaddewo balina okumakinga sure nti ddala biri ebyabadde bigenda maaso n'okuleka nti bisomebwa bye bituufu. Era mujjukira incident yabaddewo akuli akakiiko ke eyabadde returning officer Makabayi Henry bwe yasomye ebifu nuupu yasituse ne bagamba nti nedda ekyo kifu kubanga isi yabaddewo nga bagezaako okulaga ebituufu n'ebitali bituufu ebiri ku diara forms babadde bayina nga byebyo byennyini binogenda maaso n'okulabika nti bisomebwa. Kati baleese isi team ne bagamba nti bano tetubeesiga tubamanyi tulina okubeera nabo lyanda ku lyanda tetubawa gap isi bagideployinze. Kankuzeeyo mu kulonda gye kwabadde eri kakati ku polling stations eziwerako NUP badeployinze abantu nga tebali ku polling station nga bali mu distance nga balina amasimu gaabwe mu making sure nti mukwata buli ekigenda maaso. Abamu beekwese mu bizimbe wano wonna kugezaako kusechuwalinga win. Abamu bafuutu soja beekwese mu bizimbe balina okusechuwalinga wini yaabwe. Bakitegedde nti omusajja gwe badiringa naye yabadde amaliridde okubba akalulu ke kakutyo number 1 ke nagambye nti they knew it was going to happen. Ne badeployinga ku bisaawe wabaddewo abali ewala eri awabadde ebizimbe nga gye bali beekwese mu cover bafiriminga buli kyebadde kigenda mu maaso. Wano kumpi kyabadde kizibu kya kufiriminga kubanga wabaddewo security ate nga n'abasirikale babadde bafuuse bazibu nnyo eri gwe babadde balaba ne kamera. Kakati kye bakoze abamu ku baana baabwe babadde deployinze mu bizimbe eri nga tosobola genda maaso nokoleka nti oba oliawo obalaba naye ng'omulimu babadde bagukola nti kino kigenda maaso nga balina essimu ezizoominga ku kamera. Kino kigenda maaso na kino bano bakoze bwe bati ate nga balina gye babishayalinga. Kati okitegedde nti nuupu ku security yaabwe security of course eyakalulu kwabaddeko team eyabadde invisible nga terabika naye ng'omulimu gwabwe gwagenda maaso nokaleka nti oba oliawo bakuŋŋaanya byonna n'okulabisa ebyabadde bigenda maaso ku polling station ezi zonna okwetoolera kawempe. Babadde ne tiimu emabega invisible team NUP nkubuulira obukodyo 10 obwakozesezza okukuuma akalulu. Ekirala bataddewo tiimu y'abalooya. Tiimu y'abalooya eno yateekeddwawo omulimu gwayo gwabadde gwagenda maaso n'okulaba nti omulimu gwabwe buli akwatibwa mugende. Balooya bano abateekeddwawo NUP mu kalulu k'e Kawempe buli akwatibwa mugende. Kati bano abali mu kalulu bakikoze nti bano abali mu kalulu ba polling agents n'abalala bonna abakulu mu kibiina kya NUP ababadde balondolwa akalulu nti mutemufaayo musigale nga muli mu kalulu ne muwulira nga Ssenyonyi bamukutte itizooke musigale temutemya. Bw'oba owulidde nti gundi bamukutte mbaka gundi bamukutte tofaayo. Tulina tiimu redde gye tutaddewo bagenda kutambula ku poliisi bagenda kutambula na bagenda balondoola. Kati wabaddewo tiimu eyo eyateekeddwawo okulaga nti byonna ebyabadde bigenda maaso babadde babyeterekedde nti bano ababadde balondoola akalulu mu polling stations eziwerako bamakinze sure nti tebataataaganyizibwa. Munno babeera bamukutte itizooke ekyo kya bulijjo. Tulina already team egenda okumutaasa kakkana totya gwe making sure nti osigala ku gugo. Era babakutte ababaka bangi ne bakwata bakansala ne babatwala wano basigadde bali ku muzuuli. Eriiso lyasigadde liri ku ballot papers newankubadde babadde waliwo abakwatiddwa kubanga kyabadde nti okwatibwa kuno kuyinza okutaataaganya akalulu. Babagambye nti mukakkanemu abalikuuma akalulu bali tujja banunula era tiimu zabaddewo nga ziri set bulungi ogezaako okulaba nti abantu bano tebagenda maaso noleka nti bava ku mulamwa ababadde batunuulira akalulu nobwe kabadde katambula ako kabadde kakodyo namba 9. Kakati era bakitegedde nti bigenda kubeeramu emiggo. Bakitegedde nti bigenda kubeeramu abagenda okufuna ebisago. Kyebakoze ne bafuna tiimu eyabadde ino genda malwaliro okumakinga sure nti ababadde bakwatiddwa ababadde bakubiddwa balamu bulungi. Baagenti ababadde bafunye obuzibu nga balamu bulungi bataddewo advance team malwaliro nga yo egenda kubeera yakulaba kugenda malwaliro nali mu mbeera ki nali mu mbeera ki. Bino byonna nga babikola obutagezaako kulabika nti bawa gap nti bano abali mu kyokuuma akalulu
basigale nga bo bali steady nga tewali yadde agenze maaso nokweka nti obaoli abataataaganya nga tebeeraliikiridde nti gundi bamututte ali bubi already team ampuliriza nga weeri mwebale tugoberera bwe kityo ekibiina ekya National Unity Platform ekyakoze ne baleeta win Secretary General w'ekibiina ekya NUP yagiyise a bitter sweet win a bitter sweet victory bwe yagiyise era bagenda maaso n'okuba nti bamujaganya olwekyo kyagenze maaso n'okubika nti oba oli awo yakoze kale bwe bukodyo 10 bwenyagadde okubuulya gwatugoberera ono mu extra coverage ku YouTube, Facebook ne TikTok bwenyagadde okubuulira abasajja ab'ekibiina ekya NUP obakozesezza nga bakuuma akalulu ak'ekawempe webale tugoberera omukugulukungu noho eggulire okunoonyereza n'emboozi enkambwe omukugulukungu noho waka ku waka